tosobola kuwaayo nga toweza musaayi kati nga isimola access tasobola kujja n'okugaba musaayi kubanga musaayi gwalina gulinganga gwa kagundi kanyonyi katolwa tasobola kugaba musaayi ebyenda bye bitambulira ku ngulu Ronald Mayinja tasobola kugaba musaayi obwongo bwawuba Ulwa mandatu sola gawa musaayi kakati tata jamu kati kino kye bayita okuba omulamu osegedde gugo bangambye nyweze bangambye nnyo gabaliita 5 bano lwakubanga banzanyisa ngenda sooka mbanywere sodde muzemu nga beriiteenda nze nazaalibwa Nakasero ebijja byaffe biri Kawaala mu Kampala kitegeeza nze nandibadde singa okulumirwa Kampala singa Museveni eyazaalibwa mu Nkoola tosobola kukeera bannayuganda ng'aba booda n'obagamba mutambule butambuzi mugende abo abaana bajja kufuuka bakondo mmwe mwenna abalowooza nti twajjanga abaana b'enkyukakyuka mbu abo Wisdom bwe bajja okulwanirira abantu bwe babagira Bob Wine osanga beetaaga medical insurance omanyi ba Wisdom balwala dda jangu ogugabe njagala oŋŋambe wali agaba omusaayi n'akola interview tekisoboka osegedde so njagala okubagamba wadde tulwanirira abantu naye tuli balamu omuntu asobola okugamba nti engeri gye mpagira Bob Wine sawa yonna nfa Wisdom wajja mutiya gaasi kubanga ogenda kufa kati gwe Kaye bannange mulamu wagaba omusaayi wayogera wakola interview bino bye biruma abantu nga Isima n'abeeraani twagala ojja otugambe nti oli serebu nga tusobola kubeerera bannayuganda Kabaka yalagidde Kabaka Foundation gy'abasaba yalagidde omulanga tuzze wano tugenda gaba musaayi omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka gwe yatugambye ensonga lwaki tuli wano bebaza ababodaboda mwenna abazze kyobola bakwata ku bodaboda manyi waliwo tulina abakulembeze abo abaleeta ebintu ebitategerekeka mulaba ababoda bonna ebawulidde omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka katuzze gaba musaayi Isima toleeta musaayi gwe tojala kwagala tuzze gaba musaayi buli oba tolina musaayi totawaana kiwedde Amba Musoma boda boda wale tina mu ebintu ebisuka nga bitano sazo kulembeze mazo kwegata nagwe sere ochuliro ta baboda boda ngabeta kinene kubanga buli omweyawula mumanyi muzeyi wanga wafunira kasamwe yawula nga bayita mono n'abakuba temusobola kufuna buyambi begayiri okwegatta geemaanyi oline waba n'obunafu katwegatte tujja bisonoza tujja bitereza kino kintu tujja bitereza naye omweyawula yawula omulabe wajja onayite eno nobamuwa kino naye wemuba bamaanyi bwe muti mbabuulira ebyaddala wemuba kimu mwogeza n'amaanyi musobola okuleeta omukulembeze nemugaa tugenda kupakinga oboda busaffe mutwala n'abawulira osekeera omanyi ngenda nembagamba tetwagala ojja otugambe nti oli serebu nga tusobola kubeerera bannayuganda Kabaka yalagidde Kabaka Foundation gy'abasaba yalagidde omulanga tuzze wano dokita agenda kujja dokita soko bantu bagamba nti nga by'omusaayi gwa kapa sembeza wano balabe nga abanjijjako binono bye biruma abantu abamu abeenaale kati osobola okuleeta wano Ronald Mayinja n'agaba omusaayi olaba ogiraba ssebo soka olinako musawo ogiraba empisa oyingidde mu musaayi ogirabye gitunuzeemu bagirabe kakati taata jjamu kati kino kye bayita okuba omulamu osegedde gugo bangambye nyweze nkwate bwe nti nyweze I raise the hand like this banange Ronald Mayinja soko balaga oli omusaayi okugudde bangambye nnyo gabaliita 5 bano lwakubanga banzanyisa ngenda sooka mbanywere sodde muzemu nga beriiteendala liita 5 erina okugwako kino kye bayita kwegamba obuvunaanyizibwa munnayuganda yenna ali eyo nkwegayiridde mujje tugaba omusaayi tutaase bannayuganda buli serebu yenna mukowoola gy'ali okugaba omusaayi kya bulamu nakutaasa bantu I do like this Kaye bannange mulamu wagaba omusaayi wayogera wakola interview bino bye biruma abantu nga Isima n'abeeraani kwegamba okola sinyiga kino ate badde ngendo nyiga osegera ogaba omusaayi olina munnayuganda kwotaasa tekufumuka bannange oyo dokita mujjeeko tulimu gendako tositopinga namu okwate
nze amanya gange nze Kaye Wisdom mutabani w'omulala yakula ku mato mutali mazine serira akabulijjo mbaga twava erengo isingiro ne tuyingira Buganda tuli bana basabasajja kabaka ne twatuka engero twakola ki twasikyusamu bine bagamba nga tuwaliko ndikwa abana ba Buganda ate ngamba bana ba Buganda buli tribe yenna kasoba wazadikwa wano kulidde wano you parages the kingdom obaira mwana wa Buganda tumala kugwa sabasajja kabaka nanta wetwa nanta bipingwa nanta gambwako ali nyenyenyi bbiri ezo omulundi gumu winyidolo yatugamba KLM ne presidential jet omulundi oku gumu yasemba yatakizibu okugwa however njagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka yatugambye tujje wano tugabe omusaayi twaddukiddemu nze nva mu board meeting ne tujja wano okugaba omusaayi lwaki tugaba omusaayi of course okutaasa osobola otaasa famire yo kano kakaadi ke bampadde kankabalage kakaadi kano ke bakuwa katereke nnyo n'akantu kano osobola okuba ne mukwano gwo ng'afunye accident n'okawa mukyalawo bagwe n'odduka mu ddwaliro gwe gwe basooka okukolako so ng'ogyeko ate n'ekiralo ky'okugamba nti oyambe famire yo n'emikwano gyo waliwo munnayuganda oyo gwe gw'otomanyi gw'ogenda ottaasa munnayuganda oyo osobola okusanga aligasa famire yo oba aligasa newaba tagasizza bannayuganda twagala babeere ki babeere balamu so ogaba omusaayi kirungi nnyo kutaasa bannayuganda ekirala ekiri medical nze nalinga ndwala nnyo omutwe paka Dr. Lubega yaŋŋamba ogaba omusaayi mirundi emeka lwe natandika okugaba omusaayi wallahi omutwe teguddanga mukunnuma ne nkitegeera nti omutwe wekulumamira action kola ki gaba ku musaayi osobola okubanga ekiro otuyanira tayanira nnyo gaba ku musaayi so okugaba omusaayi toyamba buyambi munnayuganda oba mama oba baganda oba mikwano gyo naye naawe weetaasa ku mutwe lwakuba bannayuganda tebakimanyi omutwe nga gukuluma genda bakupima omusaayi kwawe ojja ku blood bank basooka kupima bungi bwa musaayi bw'olina tosobola kuguwaayo nga toweza musaayi kati nga small access tasobola kujja n'okugaba musaayi kubanga musaayi gwalina gulinganga gwa kagundi kanyonyi bwe kati katoli bwama tasobola kugaba musaayi ebyenda bye bitambulira ku ngulu Ronald Mayinja tasobola kugaba musaayi obwongo obwawuba olwama tasobola kugaba musaayi osegeera aluwa mulala aluwa yegwe nandyogeddeko kati omujema omusaayi waliwo abantu basobola bajjako omusaayi nga wegamba ogwandibadde ng'omusaayi ojja bagenda ebifo byaye byagejja n'ababeerega kakati obajjeko ki kati dde yaffe kyova olabanga ffe njogera okuva ku makya paka lwaggulu banjijeko omusaayi nga mpa interview ne kakati mpa interview mmwe mwenna abalowooza nti twajjanga abaana b'enkyukakyuka mbu aba Wisdom bwe bajja okulwanirira abantu bwe babagira Bob Wine osanga beetaaga medical insurance omanyi ba Wisdom balwala dda jangu ogugabe njagala oŋŋambe wali agaba omusaayi n'akola interview tekisoboka osegedde so njagala okubagamba wadde tulwanirira abantu naye tuli balamu omuntu asobola okugamba nti engeri gye mpagira Bob Wine sawa yonna nfa Wisdom wajja mutiya gaasi kubanga ogenda kufa kati gwe jangu kati kuno omusaayi ogulaba gwengabye osobola okufunayo baminisita ba Museveni nga bana ne bamufumita empisa egyo omusujja ne guttuka guli gwotegedde abalala basobola okuzirikirawo ku kitanda kyovola tosobola balaba nowoleetawo minisita wa sports n'omugajawo nga osobola mulaba nako naye however njagala okwebaza abaana ba booda nze batolakawo ku CPS sivuganko booda nze naye tosobola kuddira abaana ba booda emirimu gibuze e Uganda n'obagoba mu Kampala like that nze nazaalibwa Nakasero ebijja byaffe biri Kawaala mu Kampala kitegeeza nze nandibadde nsinga okulumirwa Kampala osinga Museveni eyazaalibwa mu Nkoola kati tosobola kukeera bannayuganda ng'aba booda n'obagamba mutambule butambuzi mugende abo abaana bajja kufuuka bakondo bajja kufuuka babbi kiringa okugamba abayimbi nti mulekerawo okuyimba abayimbi abamu bandibadde bakondo kati gravity omutunira bwoti nolabira ddala nti yandibadde akuba bucupa usegera yandibadde kuba mundu so bannange mwe abakulembeze abali eyo ababooda bali ba responsible people tobolaba obalaba bazza okugaba ate we bunaabungerera mugenda bbala mu bungi bapakinze booda zaabwe mu prime time bagabye omusaayi bawulidde omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka kubanga bawulize kati gowa omukulembeze ali mu ofiisi simanyi ya esi genderera ng'oleeta ebiteeka ebitategereka ku baana ba booda nze mbabulidde awo ne wootemu